Omulenzi oyo kigambibwa nti yejje mu bulamu bw'ensi naye nga kwe kyavudde okubeera nga yetta kigambibwa nti yakubidde taata w'essimu ng'amusaba ssente ndowooza zabadde ez'okulyako ku ssomero kuba abadde asoma essomero lisaidizeeyo mukono. Kyenyagadde okubeera nga twogerako ebiseera ebisinga buli mufuna ekizibu ng'ekyo mu famire ne mufunamu omuntu eyetta eyeetuga kiba kikulu nnyo mba mwagala okuggyawo omwoyo ogwo omubi guleme kusigala mu famire yammwe oba muteekeddwa okukola emikolo egy'enjawulo naddala ku muntu oyo abeera yeetuze. Kiba kya bulabe nnyo okumala gasumula busumuluzi muntu ng'abadde yeetuze ne mumuziika buziisi. Ebiseera ebisinga ky'oba olaba ng'ojja kusanga famire bakugambe nti mu famire omwo baakeetuga abantu 3 bantu 4 enfa gye bafaamu bo beetuga bwetuzi betta bwessi. Ky'oba olaba ng'omuntu abeera yeetuze omwana oyo oba omuntu oyo abeera amuyita kkojja yabeera ateekeddwa okubeera ng'amusumululayo yateekeddwa okubeera ng'amuggyayo. Mu kumusumululayo oba mu kumuggyayo baba bateekeddwa okubeera nga boogera nga bagezaako okwogera nga balaga nti kino kye yeekoze kikome ku ye kibeere nga kikoma ku ye kireme kusigala mu nnyumba eno kireme kusigala mu famire yaffe. Bwe mufunanga ekizibu ng'ekyo ne mufuna omuntu wammwe ne yetta ne yeetuga kibe kikulu nnyo mubeere nga mukola emikolo. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira olw'ensonga nti ekintu ekyo kibi nnyo nnyo. Buli we kiyingira mu famire yammwe temukkiriza kubeera nga kisigala mu famire yammwe mufube okulaba nga kikoma ku oyo abeera yeetuze. Musale amagezi gonna mukole emikolo egyo egikolebwa nga mugenda okuggyayo omuntu oyo okumusumulayo waggulu oba okumuggya wabeera yettidde oba okumutwala nga mugenda kumuziika. Mufube okulaba nga mukola emikolo mugituukirize gyonna bulungi mugezeeko okusitoopinga omwoyo ogwo mubi guleme basigalamu. Nammwe mujja kubeera nga mwetuga bwetuzi singa gunaaba gubasigaddemu mugenda kubeera nga nammwe mwetuga bwetuzi mu bintu ebitategeerekeka. Mufube okulaba ng'omwoyo ogwo mubi mugukomye ku muntu oyo abeera akyekoze kireme kulondoola baana bammwe wamu n'abazzukulu bammwe. Bwe mutakifeeko kigenda kusigala nga kibalondoola paka. Ekyo mbabuulira omwana oyo yafudde kibi nnyo Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako wamu n'okusaasira abazadde be ennaku gye balimu y'amaanyi nnyo. Kibi nnyo kitalo nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.